ayuha nnas. Falidhalika tuli awo ne tulaba entambula zaawo. Omuntu agenda kutambula atya? Tugamba nti salasatun, entambula ziri ssatu. Waliwo esooka rukubana, abakkiriza gye bagenda kuvuga bavuge. Eyokubiri mashatan, kutambuzaawo kigere. Eyokusatu ala wujuhihim kama bayyana dhalika rabbul arshi wassama. Allah yakinyonnyola bulungi nti abantu bagenda kutambuza byenyi byabwe. Basahaba ne beebuuza nti omuntu alitambuza atya ekyenyi? Omubaka n'akyanukula sallallahu alayhi wasallam. Ne tutuuka mu mahashari. Mahashari eno egenda kubeerawa? Tugenda kukuŋŋaanirawa? Bayyana dhalika Ibnu Abbas radiyallahu anhu yannyonnyola nti tugenda kuŋŋaanira Shaami. Wama maana Shaami? Wa kalimatu Shaami yutlaqu ala thalathatun aw arba' duwali. Tulina amawanga agakola Shaami, tulina Suriya, ne tubeera ne Lebunaani, ne tubeera ne Ordon, wakadhalika ne Falastini. Wabisifati khasa, nga tweyawulidde we tugenda okubeerera ddala. Ibn Abbas yagamba nti fa in kunta fiika shakka, genda osome suratul hashri, bw'obanga olimu okubuusaboosa tugenda kubeera Falastini. Yensonga tebayinza kutwalawo, tebayinza kutwala kuŋŋaaniro lyaffe, kooti yaffe enkulu bagitwale la. Ne bwe balwana batya tebasobola kutwala Falastini. Ne bwebanga tebalwanye kyo gitwala nti bagitwale kalla. Lwaki? Kubanga yenteekateeka ya Allah gye yateekateeka we tugenda okukuŋŋaanira abaddu be ffenna. Abantu bagamba, abamanyamu bagamba nti tujja kubeeramu emirundi ebiri. Abalala bajja kubeera mu ggulu olw'obungi bwabo, abalala tubeerawo Falastini. Naye kalimatu sahiha, kigambo ekituufu, ffenna tugenda kuggweerawo Falastini. Yensonga kizibu nnyo kyakutwalawo weeraliikirira bwereere, teri ayinza kuwangula Rabbana subhanahu wa ta'ala ku kyaba asazeewo. Falidhalik tugenda mu maaso, twatuuka mu mahashari, ntambula twaziraba nga bwe tuzinyonnyodde. Ugenda kutambuza kidduka, tusaba Allah tuwateekemu abo. Tugenda kutambuza byenyi, waliyadhu billah, be bashiriku abakafiri, wakadhalika abonoonefu bagenda kutambuzaawo bigere okugenda e Falastini we tugenda okuŋŋaanira. Kama bayyana dhalika Ibnu Abbas bwe yali nga asazeewo mu kutunnyonnyola tulaga wawe tuufu tugenda okubeera kwezi ensi esatu ezikola Shaami. Falidhalik olwaleero tuli mu mahashari, tuli mu bbaliro. Ki kigenda okubeerayo? Al-mahsharu nabannyonnyola wagenda kubaawo omuliro gugenda kuleetebwa. Kama bayyana dhalika nabiyyu tu'ta an-naaru yawma al-qiyama, bagenda kuleeta omuliro. Muli bagenda guleeta yajurruha, malayika nga zigukulula, zigenda guleeta nga zigukulula. Gulina 70,000 zimaman, kuliko enkuba emigwa egigisika 70,000. Wa fi kulli zimamin, ate buli lujegere mugwa 70 malaika, buli mugwa gumu guliko malayika 7,700, 7,000 7,000 egisika omuliro baguleete mu bbaliro. Gugenda kwokya ki? Ibn Adam. Bagugenda kwokya baana ba Adamu, tekuliko bisasiro nankuna kwokya mandala, teri agenda kwokya manda, teri agenda kwokya bisobe, wabula ensonga eryemu kwokya mwana wa Adamu eyabeera ku mateeka ga Allah ng'ageekulizaako. Falidhalika qala al-ahlu al-ilm, amanyi baatugamba nti al-uqalaa'u 4, abantu abawangalira ku nsi kuno nga bagezi nnyo. Leka omuntu agenda waggulu ba astrophysics oba astronomers, la, amagezi bagalina gansi. Walakinna omuntu omugezi, omubaka gwatutegeeza, abakkiriza gwe batutegeeza abamanyi, baatugamba abagezi bali 4. Omugezi asooka man taraka ad-dunya qabla an tatrukahu, omuntu ava ku masanyu g'ensi nga tennaba kumunnyula, niweerekereza ebintu by'edduniya nga tonnaba kunnyuka, n'okola nga tonnaba kuva ku nsi. Kubanga bw'ova ku nsi aba nakukolera batono, oluusi bayinza n'obutakukolera ayuha nnaasi, kyokka ng'oli mwetaavu nnyo. Idhan omuntu gw'olaba ng'afaayo nnyo
kasente n'akawaayo swala n'azisaala mu ngeri efaanagana bwetu kubanga mahshari egenda kuba nzibu nnyo naye aqilun yastagilu uqulahu alaqilu yastagilu uqulahu omugezi yakozesa amagezi ge wama yunasibu au ila ma yunasibu awasaanira nagamba owokubiri omuntu omugezi kwomulabira man zayyana kaburahu oba man bana kaburahu omuntu ateekateeka kabbuli kabula ayadukhulahu nga tannaba kugiyingira kabbuli bwogiyingira toyinza giwunda ng'oli eri obeera kuno ku nsi n'okola n'ogisiŋŋaana nga efaanana bulungi niweeyagala ng'omuntu ateeseteesa olugendo lwe nga byonna ebisaaniza birina ebimutambuza n'agamba owokusatu mu bantu abagezi ku nsi kuno era bwobanga mwoli allah akunyweze oba toliimu beera mu bagezi owokusatu yaluwa man radiya khaliqahu oba rabbahu omuntu asiima allah kabula an yalqaahu nga tannaba musisinkana n'osiima byakukoledde konna kwolina katuleka kuyomba buyombi sente zibuza ati kakati waradiya khaliqahu n'amusiima ebyo byamukoledde aba mugezi nnyo n'agamba owokusatu owokuna asembayo man salla qabla an yusalli alayhi omuntu yeteekerateekera essola n'asaala nga tebannaba kumusaalira omuntu oyo aba mugezi nnyo be bantu bana osobola okuyingira mu kuba tebyetaagisa diguli nakukola physics nnyo biology chemistry obeere nti oyingira mu bagezi la wabula abagezi yeye nteekateeka ayuha likhwa tusaba allah tuteeke mu bantu abo nga betubala tugambye asooka ye muntu ava ku duniya nga tennaba kumunnyula owokubiri ye muntu azimba kabbuli nga tannagiyingiramu owokusatu ye muntu asiima allah byamukolera nga tannaba mumusisinkana owokuna ye muntu asaala nga tebannaba kumusaalira salatu janaza yali ategeeza idhan betuvaawo tugenda mu maaso tuli mu mahshari egenda kuba nzibu nnyo lwaki egenda kuba nzibu kuba buli kitonde kye yatonda weekiri kyekitutwalayo liyuhasibuna atubale nabi yagamba nti ma min abdin illa wayukallimuhu rabbuh teriyo ali ku nsi kuno okujjako ng'olina okuyita wali allah mukasengeke akubuuze anta mujibun wa huwa sailu yabuuza wa anta mujibu asailu huwa allah wa anta mujibu abuuza ebibuuzo ye allah gwoyanukula tagenda kusindikira malayika walaisa bainaka wa baina rabbika turjumani nga teri akuvuunulira ekigambo kitegeera bulungi era onyonya ansa yakyo ate allah tomulimba lidhalika yumahshari metugenda qala ibn abbas yagamba ti man yuridu an yuhawwinahu wuqufa baina yadayi llahi yauma alqiyama omuntu ayagala ogondezebwa ennyo eqiyama eyanguwe okola ki falyarahu rabbuhu kyalibadde kirungi allah amulabe fi dhulumati llayli sajida ng'ozuukuseeko ekiro n'ovuunama allah tagenda kukalubiriza mbere yauma alqiyama idhan bw'oba oyagala allah akugambweze zookokako ekiro osaale ayarahu rabbuhu allah okumutunuulira kubanga ekiro abaawo ajja kutunula ibaadi oli awo ofuluuta oli mu kugeregeza ayuhanasi otokota weebase allah akutunuulira kyokka ng'olinayo qiyama n'obeera ng'olimbulire weebase walidhalika qala ibnu abbas man yuridu an yuhawwinahu llahu mawqufa baina yadayhi yauma alqiyama bw'oba oyagala allah akugondeze ennyimirira y'eqiyama mu maaso ge yagamba sallallahu alayhi wasallam yaqulu ibnu abbas falyarahu rabbuhu wa huwa sajidu ay fi dhulumati llayli sajidun ng'ekiro ozuukusoosaalako allah agenda kugondeza embeera ya qiyama lidhalika qala watala nnasa ogenda kulaba abantu watala kulla ummatin jathiya abantu bagenda kuyimira batandika okufukamira bonna nga bafukamidde jathiya mbeera eganye jathiya nga tufukamidde maana jathiya aljulusu ala rukubatai kwe kutuula ng'otuulidde ku maviivi mu njogere yaffe tuyita okufukamira ayuhanasi falidhalik lwaki olinda okufukamira ng'akaseera wali osobola okwetegekera ng'okyaliwo yensonga lwaki tubategeeza ayuhanasi mu ngeri efaanagana bwe tugenda
kutunulya mahashari kye kirimu alhisaabu okubalibwa. Bani abagenda okubalibwa wano wammanga? Bagenda kubala albashari omuntu, ekiddako aljinnu, ekiddako albahaimu ebisolo nabyo bagenda kubibala yauma alqiyama. N'ensolo bagenda kuzibala, bagenda zibala bitya? Gutunula butunuzi ku lutimba olabe embala igenda okutambula yauma alqiyama. Wama maana alhisaabu, ebyo tugenda okusiŋŋaana mu baliro. Wama maana alhisaabu, okubalibwa kyeki? Alhisaabu logatan, ekigambo okubalibwa mu lulimi kitegeeza adadun, omuwendo. Lwoli okubalibwa bategeeza adad, kibategeeza ne hisaabu. Alhisaabu maana alhisaabu aladad. Wa shar'a, ate mu mateeka kyeki? Itla'u llahi ibadahu ala a'malihim, Allah okutunula mu mirimu gy'abaddu yauma alqiyama. Hadha ma yusama alhisaabu. Oba ntegerekeka, alhisaabu kyeki mu lulimi obulimi? Adadun, omuwendo. Omuwendo guyitibwa adadu alhisaabu. Wa shar'an itlaqu llahi, kwe kutunula kwa Allah ibadahu ala a'malihim, kwe kutunulira Allah abaddu be mu mirimu gye baakola. Olina okutwala emirimu bagirabe, kyovula nti buli omu akola gijje, tetwegatta. Kubanga ogenda kwogera wekka, bw'oba osaala eswala gisaale nga yo ng'ogirongoosa ku lulwo, kubanga bwe tunaba tugenda mu kasenge Allah ayogere naffe, genda kubeerayo wekka. Idhan okubalibwa kitegeeza omuwendo mu mateeka. Itlaqu llahi ibadahu ala a'malihim, Allah kwe kutunula mirimu gy'abaddu yauma alqiyama. Falidhalik qad thabata dhalika fi kitabi wassunna waljimaa. Ebigambo bino byonna bye twogedde Qur'ani yabyogerako, omubaka n'abyogerako, n'abamanyi bennyini ne bakkiriza nti omuntu agenda kubalibwa. Falidhalika qala rabbul alamin, Allah yagamba nti inna alayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Yagamba wallahi alinga alayidde, mwenna mujja kuleetebwa gyendi. Iyabu, mwenna muyina okuleetebwa, mwenna muyina okuleetebwa, naye bwe mba muleeteddwa thumma inna alayna hisabahum, nina okubabala, mulina okubalibwa. Kati okubalibwa ayuha nnaasi gyekuli naye okola. Bw'oba okoloonyiriza, bw'oba onyiriza byokola omanyi kyetuyita ikhilaasi. Omulimu gutambulira ku nsonga 3 oba 4. Omulimu okugamba nti kati wano alhamdulillah ne bwe bantwala, ekisookera al ikhilaasi, ekyokubiri al mutabaa, ekyokusatu at-taallumu, ekyokuna at-tatbiq, kussa mu nkola. Bye bintu bisatu olibadde oba ogiwangudde. Tugambye ekisooka al ikhilaas, ogukoleraani, gw'omulimu ogukoleraani. Hadha yusama al ikhilaas. Ekyokubiri omulimu obanga ogukoze, tetuganye ikhilaasu ala man ilimin tataallamu min, ala ayi ilimi tataallam, wagusomera ku kumanya kwani, kyetuyita mutabaa. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekyokusatu kyetugambye ki? Kyokusatu tugambye ki? At-taallumu, okusoma, kutuula n'osoma. Ekyokuna tatbiq, okussa mu nkola, oba omaze okuwangula eri Allah subhanahu wa ta'ala. Falidhalika tugambye hisaabun egenda kubeera wakati w'abantu n'amajinni n'ensolo. Kati obujulizi ku nsonga eyo, Allah agamba nti inna alayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum, mujja kuleetebwa naye kinaddako kubalibwa. Falidhalika tutuuse mu baliro, batuleese, tumaze okutuuka mu baliro, kati hisaabun bagenda tubala. Falidhalika thabata hadith almuttafaqu alayhi inda Bukhari wa Muslim min hadith Aisha radhiyallahu anha qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, mbaka yagamba beyalinga atunyonyola nti laisa ahadun yuhasabun illa halaka, buli muntu gwe bagenda okubala wallahi halak,
oba ozikiridde. Hadisi Bukhari yagamba wekitiibwa rabbuna amini wekitiibwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yagamba nti laisa ahadun, teriyo muntu n'omu yuhasabu agenda kubalibwa illa halakat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna alaina hisabahum, tugenda babala naye teri abalibwa okujjako ng'agize azikiridde. Fakhafati aishatu khawfan shadid, yatya nnyo naye ng'alina okubuuza baze baawe amutemeretemere, n'agamba nti ya rasulallah ja'alani llahu fidaaka ya rasulallah, njagala otutemere Allah tukufuulire ensonga tutegeere kikyogambye. Alaysa alladhi huwa qaala, ye Allah si yayogera ebigambo bino fa amma man utiya kitaabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira, omuntu aliba ayiseewo kati ate ogambye ti laysa ahadun yuhasabu illa halak. Wallahi fadaka Allah ya rasulallah, tutemeretemere tutegeere kiki yali ategeeza. Kati kibayita al iktidaau. Iktidaau kwe kwogera ensonga nga kyeyogera kirala n'entegeera ndala. Aisha yategeerera ku ngulu lwa hadithi naye si kye yali ategeeza, naye kye yali ategeeza n'agamba nti inna almaqsuuda, ekigendererwa mu hadithi egamba nti laysa ahadun yuhasabu illa halak, kye yali ategeeza yali agamba owekitiibwa rabbuna kye yali ategeeza nti inna al abda, mazima omuddu yenna, inna al abda idha husiba, inna al abda idha husiba hisaban daqiqan, senga Allah ali kubala olubala nga buli kamu akabaze fakad halak, oba ozikiridde. Bwaliga nti buli kamu ngenda kukabala waliwo bagendo gavuga nti gweyitawo ogende, naye gwaligamba nti buli kamu ngenda kukabala lianna a'malana lan tunjina, teriyo mulimu goyinza kukola ne gukujja mu muliro okujjako birahmatihi, kusaasira n'okola n'afuna ekisa gy'oli. Kati kyali ategeeza kiti inna abda idha husiba, omuddu bw'aliba abaliddwa hisaban daqiqan, olubala lulu lwennyini olulu deep, tagenda kuyitawo. Yaluwa oyo agenda okuweebwa ekitabo kye ku mukono ogwa kkono, Allah agenda kumubala newe yasinda abalewo n'empeera zazisasule buli gwe baweera kkono. Kati amma man utiya kitabahu yaminihi, agenda kubala kuyisaako buyisa agati mwe mugende, bingi nnyo bye bagenda okugenda nabyo naye nga bibatwala mu muliro, naye agenda kubabala embala. Lwaki? Agenda kusiima, tagenda kukubala gwe embala buli kamwaka kubale okuva lwewazaalibwa paka kati agenda okuyita oyo yayita ku ddyo. Amma ayita ku kkono, fa amma man utiya kitabahu bishimarihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya, oyo buli gwe waweera ku kkono agenda mubala buli kantu akabale, waliyadu billah. Aisha n'atebenkera kye yali ategeeza, ayita ku ddyo talina buzibu, talina mbala eri, amma ayita ku kkono itabbu ennene ifaanagana bitu. Thumma suila, oba ntegereka yuhannas, kati bamubuuza Ibn Taymiya, bamubuuza suila Ibn Taymiya ayuhasabu alkufaru yawma alqiyama, nabo bagenda kubabala? Faqala Ibn Taymiya, nagamba nti ikhtala hadhihi mas'alatun tanaza'u fiha, amasala gano bagawukanako, n'omukafiri bali mubala. Kati ashabu Ahmada, abayizi ba Imamu Ahmad ikhtalafu, bayawukana mas'alataini au qawlaini, ikhtalafu fiha qawlaini, bayawukanamu ebigambo bibiri. Abamu bagamba nti abakafiri tebagenda kubalibwa, teri agenda kubala mukafiri. Abokubiri bagamba nti la, bayina okubala omukafiri. Ayitibwa ntegereka, bamubala batya? Bye baani abagamba nti omukafiri tagenda kubalibwa? Mwe muli omusajja ayitibwa Abubakari Abdul Aziz, omu ku mukugu ku njigiriza ya Imamu Ahmad, abayizi be ayitibwa Abubakari Abdul Aziz. Omulala bamuyita Abu Hasani
Tamimi, omulala bamuyita